Oweekitiibwa Nammeere na kano kawulire okwongereza kwekyo nti abantu bazibu. Nali mukwano gwa Jeno Nalweyiso nga mutikula n'ettaffaali ezzito n'eddene. Olunaku lumu akasajja Kannalwanda nenkanyumizaako ku mukwano gwange ne Jeno Nalweyiso ne kambuuza, muli ba mukwano omumanyi bulijjo? Nga mbadde sikimanyi. Konze ye okuva ku olwo kati emyaka 5 Jeno Nalweyiso takwata simu zange. Omukyala Kasule Lumumba eyali sekretary Jeno wa NRM yali mukwano gwange nnyo nga mutikula ettoffaali nga njagala ate nno nga ndi mu opposition naye omukyalo yali positive. She's a nationalist. Olunaku lumu akasajja Kannalwanda lwe kategeera nti nina enkolagana ne Kasule Lumumba. Olunaku lumu Kasule Lumumba yampitako ng'alina mu saaluuni ne mutikula ettoffaali nga bamusiba nviiri mu saaluuni. Yali mukwano gwange nnyo. Lumu nagenda ewuwe n'agamba kozze nze ngenda n'okufumba era ne mutikula ettoffaali mu dollars. Olunaku lumu akasajja Kannalwanda lwe kategeera nti nkolagana ne Kasule Lumumba teyaddamu kukwata simu zange. Speaker Anita Amongo ye yankubira essimu ye kennyini okunneebaza n'agamba mbadde sikumanyi naye neewunyiza byoyogera weebale kunjagala. Nampita mu ofiisi ne ngenda mu ofiisi. Bwe ngenda mu ofiisi ne mutikula ettoffaali. N'agamba nti kale tuddemu tulabagane wiiki ejja ku Lwokuna. Wiiki gye ne ŋŋendayo ne mubuulira ensonga zange n'aŋŋamba agenda zinkolerako era ne mutikula ettoffaali. Nampa enamba ye private ne ŋŋenda mu maka ga Speaker Anita Amongo emirundi 2 ne tunyumya ne mutikula ettoffaali. Olunaku lumu ne ŋŋenda mu ofiisi nga ngoberera ku nsonga ziri nga nzibwe nkuba essimu aŋŋambirawo nti enkeera jangu nende ensonga zirali mugambye nakkiriza okunyamba. Nagendayo n'ensanga akasajja Kannalwanda nga katudde mu ofiisi eya Speaker Anita Amongo. Katono nsaba ettaka limmire ne mmanya nti omukwano gwange Anita Amongo gufudde. Kasita nakasangayo. Okuva ku olwo Speaker Anita Amongo teyaddamu kukwata simu yange n'okutuusa kati. Jeno Muhoozi yali mukwano gwange nnyo era nga mutikula ettoffaali nze gw'olaba. Tusinkana entebe ku ofiisi ye yalinga wali ku Serena nga nawo ŋŋendawo ne mutikula. Yasindikanga Kano ebiseera bye yalinga Kano kati Brigadier Makadani Kamugira nga yaleeta ettoffaali. Makadani Kamugira yeetikka ettoffaali lyange okuva wa Jeno Muhoozi. Saakimanya bino ebya Pierre Yukasira byatandika. Akasajja Kannalwanda ne kakwatagana n'omuyambi wa Jeno Muhoozi gwe bayita Kano Muwumba. Nali simanyi nti ba mukwano nnyo kubanga okusinkana Muhoozi nayitanga mu ba aid be. Saddamu kutuuka ku Muhoozi emyaka 2 nonya Muhoozi. Kannalwanda nekitegeera luvannyuma nti kakwano nnyo ka Kano Muwumba ate kati ye aid wa Jeno Muhoozi. Saddamu kulaba Muhoozi n'ettoffaali tiryaddamu kujja. Abantu nga bwe wagambye Honorable Nammeere ne bayingira ne bakookinga amasasi ne bamugamba Honorable Nammeere afulume ne bamufulumya ne bamukuba omwawo bakigalo bakiki nze mbadde nzibuse mbadde eri waggulu era ndowooza ne ka vidiyo kalaba oba bamukubye ekigala kuba n'engatto yeeguddeemu. Bamukubye batya? Oba bamukubye iki mu lubuto oba bamukubye batya? Bamusambye. Mu lubuto? Ye.
ne bamuteeka mu drone ne bakubawo amasasi abantu ne basaasaana munange tetumanyi naye number plate bagifunye dda bali bamaje kitegedde kuba ne poliisi tubadde tutambula ne gundi ne patrol ya poliisi naye patrol ya poliisi oba naye ebadde ng'eyabitegeddeko kuba obedde etambula eri mabega erina obeera nga yeridinga honorable ebeera etyeta emabega okitegedde yes omuntu atambula tatambula okitegeera kati awo amasasi we gavugidde naffe ne tugwa eri sima okuwanga watuyamba naye tukusaba your excellence otusaasire oveeyo amajega aga UPDF agakulemberwa CDF ga producing mukyala wange nsaba ga producing mukyala wange ekiro ky'olwaleero oba enkya ensonga enjogeza bino nze siri wa kibiina kyonna siri wa NRM ate siri wa NUF wabula nga nzikiriza nti ndi wa opposition siri wa kibiina kyonna webibiina byasigalira kubeera byabalyaza amanya nakwenoonyeza byabo naye owekitiibwa pulezidenti twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka abantu bano bonna abasinga bakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyinamu ggwe naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako oli bw'avaayo n'aboogerako nga bamulinnyako nga bamukwata bamubonereza wawambidde mukyala wange njagala okutwala omukisa guno okukubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we ow'e Masaka yajjayo wiini bagibbye awambiddwa bamafiya abaali baagala okumubbako wiini eyo ng'ali mu kujaguza obuwanguzi bwe n'abalonzi be banakuwavu nnyo babalese mu kinnyikogobe bonna banyogoze mu kubanga banyogoze basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF omukyala yennyini abadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emuggibwako abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimuggyako ne bamukwata ne bamutwala